Akaseera kano kabeera ka lipoota ya mbeera obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde omumwanyizi Kituusa Mohammed. Enkuba etonnyako mu bitundu by'eggwanga ebimu okusinziira ku alipoota ze tugenda tukuŋŋaanya okuva mu bitundu eby'enjawulo. Kitugumu yapimye milimita 10.4, Entebbe 5.8 so ng'ate era Kotido 5 so ng'ate Gulu 2.6. Wadde ng'omukubo gw'enkuba gukyekuumidde ddala ebitundu ebisanga biri nga Lukiibodda ebugwanjuba bwa Ssemazinga Africa, wabula waliwo empeweevu ezifubutuka ku Sseguyanja Buyindi ne zitera ku Nnyanja Nalubaale ne zikwatagana n'ezimu ezivaawo mu gabira g'enkongo. Ensonga lwaki enkuba etonnyako mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. So ng'ate ekifaananyi kikubidde olwaleero kitulaga nga ebiseera eby'okumakya tusuubira omusana okwakanga kubaakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, era tetusuubirawo mbeera ya budde eno kukyukira ddala. Omusana gujja kusigala gwaka ate era nga bwe gukubaakubamu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Tugezaako ne tulaba ate ku Bugumu tulise okubaako diguli za 30 eri mu Kalamojja so ng'ate bukiikakkono 31 wabula ebuvanjuba 29. So ng'ate mu masekkati awo okuba wakati wa 28 okutuukira ddala ku 30 okuggyako eri mu nsozi z'omukabale okubaako diguli 24 so ng'ate Kaseeseera 31. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu kibuga Nairobi, tusobola embeera budde okubeera ekizimezime Ebbugumu okubaako diguli 23 so ng'ate London yo tusuubirayo olunywankoko. Toyaza kubeerako naawe beera bulungi, weeraba.